enkya ya leero abavubuka abakadde abazirwanako abakozi abasuubuzi abaliko obulemu bannansangwa mu kibiina ko n'abalala bakeddeko ku kisaawe Kololo okulonda abakulembeze ku mutendera gw'obubondo kuna bagenda okubakwatira bendera ku mutendera gwa paalimenti. Bano batuuse banekanekanidde mu langi z'ekibiina wakati mu bukuumi bw'ekitalo ku kisaawe kino eky'e Kololo. Mu budde obw'amalya g'ebyemisana omukulembeze w'eggwanga era ssentebe w'ekibiina kino Yoweri Kaguta Museveni atuuse ku kisaawe Kololo wakati mu mizira okuva eri bannabubondo bano. Ng'ayogerako gye bali, Pulezidenti Museveni abuulidde naddala abavubuka nti mu bo eggwanga mwe litadde essuubi okusobola okuzimba Uganda enywevu enagasa abaana ko n'abazzukulu. Bano ababuulidde nti bo nga bakulembeze ku mutendera ogwa waggulu bafubye nnyo okusiga ensimbi ng'ekigendererwa kya kulaba nga buli muntu awoza ku buwoomi bw'ennusu kyokka wakyaliwo abagufudde omuze okulyanga enguzi nga mpawo abanyega. Kale nga bano abavubuka bo balina okuviirayo balwanirira obusika bwabwe nga bakwata buli gwe bamanyako nti enguzi agifudde omunnyo ewaka. Fight corruption in your area. Don't allow corrupt people to undermine your progress, to steal PDM money, to do things, to take bribes. I hear that people are paying for jobs in the local government. Don't allow that. Ababuulidde nti mu kakyo kano tewakyali nsonga lwaki omuntu asigala nga mwavu. Kale nga luno batwalye nti lulimbi lwabwe okulwanyisa obwavu nga beeyambisa enteekateeka za gavumenti zezeeteekawo. Fight poverty through the four sectors I've told you. Make sure that the family is in one or the other. Ono abasuubiza nti singa banakunga eggwanga lyonna ne lyongera okulonda NRM mu kalulu kano akajja kyagenda okusookerako ng'omukulembeze kwe kufuba okulaba nga mpawo ddamu kukwata mu nsawo okusasulira omwana ebisale by'essomero naddala mu masomero aga gavumenti kubanga kizudde nga newankubadde enkola eno yatandika dda naye wakyaliwo abakulu b'essomero ab'omululu abakyasasuza abayizi ebisale by'essomero. If you support the NRM and we win the elections, we are going to insist on free education in government schools. This one has not been implemented. We are always talking about it, but it is never implemented. Ono ababuulidde nti mu byenjigiriza mpawo awunye mu masomero ga gavumenti kubanga newankubadde ag'obwannannyini ge gakkira obungi n'aga gavumenti ge gakiza abayizi abangi abagettanira. Although the private schools are many, are not even 1 million. So this shows you that the people prefer government schools. And that's why the school fees must be removed. Mu byobulamu ko n'amazzi Pulezidenti agambye wano agenda kuteekawo nnyo omulaka kale nga singa n'addamu okulondebwa mu mwaka ogujja 2026 buli kyalo mu Uganda kigenda kuba n'amazzi amayonjo. We intend to have a safe water source or 2 or 3 per village. A borehole or piped water per village. Oluvannyuma bano batandise okulonda kyokka nga bakikoledde mu bibinja okwewola obuvuyo. We are going to conduct elections for the following leagues. Members of the historical league will be behind the chairman's tent. The veterans league will also be behind the chairman's tent. Obubondo obulonza abakulembeze kuliko ak'abavubuka abaliko obulemu abakadde abasuubuzi abazirwanako abakyala abakozi nga kugasa ne bannansangwa mu kibiina. Ng'oggyeko bano balonze n'abagenda okukwata ekibiina bendera ku mutendera gwa paalamenti nga kuno kuliko abavubuka abakadde abaliko obulemu nga kugasa n'abakozi. Sabbiiti eno yonna ekibiina kigenda kugimala nga kironda abakulembeze baakyo nga kuno kakomekezebwa n'okulonda abakiise ku lukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina oba SEC ku lwokumi lwa sabbiiti eno.